munnakibuga nga mu pulogulaamu eno eri ggwe naddala tweyunzeeko olunaku olwaleero tuba tukuleetera ku bintu eby'enjawulo ebifa ku bannaffe abakikoleramu, abakisulamu, abasuubuzi abajja obuzzi mu kibuga, ebirungi ebikirimu awamu n'ebikyamu ebigulumbya bannakampala emitwe. Olwaleero banna Wandegeya mutuule mukalire anti pulogulaamu yammwe ŋŋanzi etuuse gye muli ate nammwe abagala okumanya Wandegeya wa weetuuse ku by'enkulaakulana mwenna mukalire bubya. Wandegeya lwakuba abantu abamu tebamanyi Wandegeya. Nenga Wandegeya atwalira mu katanga kano. Era ekyawula Wandegeya lwe luguudo luno lwolengera. Ekyawula Wandegeya ne Mulago. Bw'obeera n'oba oli mu Wandegeya. Kati bw'odda side eri oba oli Mulago. Naye kati Wandegeya wano wonna okwetoloola wano okudda wansi aba Wandegeya. Yena Wandegeya. N'okudda ku round about ku traffic light wali wonna Wandegeya. Yes ebo. Ate oyambuka eri waggulu. Woyambuka eri waggulu oluguudo luli lwe lwawula. Kumuzikiti eri kumuzikiti ndo olabayo umuzikiti guli gwe Wandegeya era bagubana nti muzikiti gwe Wandegeya so si gwe Makerere ogwe Makerere guli munda ogwo muzikiti guli Wandegeya kati then luli oluguudo olusemba yeri bweru tu waggulu lwe lwawula waggulu ku Makerere ne Wandegeya utala wana kumawa YMCA tendeko liri Wandegeya YMCA eri Wandegeya era omuntu aba akugamba ntwala ku YMCA Wandegeya ali Wandegeya YMCA ali Wandegeya bane police ya Wandegeya wetudde awona Wandegeya kaideni okumabe wali eringa ku case clinic awo eba Buganda road okudde eri bwe wata. Yes muli mu parts ngamme kama Wandegeya ina parts kubanga wansi botuka eri wansi bayitayo okubbiri nenga wona Wandegeya kati botuka wali eri ngovudde kubbiri bayita ku Makerere kavule nenga wona wachi Wandegeya kati bodda wano bwe wati awo wona Wandegeya wolengera bodda waneno wona Wandegeya kati eri shere ba ku Mulago teba Wandegeya nenga round about nayunga bojirengera eri wali yawula Wandegeya ne Mulago CMY Kamocha era omuntu oba omudirecting anti round yawula Wandegeya Mulago ne Kamocha awo botuse. Yes Wandegeya akabuga katonotono akaliraanye Kampala era nga nako ketoloddwa ebintu ebikola mu ggwanga okuli eddwaliro ly'e Mulago, ettendekero ekkulu mu ggwanga, amasomero ag'enjawulo, akatale makunnaale nankulu w'ekibuga ke yabazimbira okukosa n'ebimu ku bizimbe ebikakkalabizibwamu emirimu gya gavumenti. Wakati mu bintu ebyo byonna ebyetoolodde Wandegeya byonna bikuŋŋaanirwamu abantu bangi ate nga n'abakolera mu kabuga kano nabo bangi ddala. Okusooka abantu ababeeranga mu Wandegeya batunnyonnyola nti kaali kabuga kabi ddala ng'enguudo zijjudde ebinnya ku nguudo nga tekuli bitaala omugotteko gw'abantu nga mungi ddala kw'ossa n'omugotteko gw'ebidduka. Ekibuga Wandegeya nze kati nkiwangayiddemu emyaka egigenda mu 10 naye ebbanga lyemazeemu sofa ndaba ebizimbe tulinawo enkyukakyuka tufunye ku bizimbe enguudo zaffe kati nga luno olw'emmanju eno ku zihostero zibalukoze naye wenagira byali binnya nga kolansi yafa. Wandegeya eno kati yakyuka flat ezo zolabaawo zaite ziriiwo awo wona walinga obuyumba waliwo flat eri emu yokka gyolengera eyayera eyo nga gye eriwo naye kati bw'otunuulira n'owokka wano okudda waneno nga wansi wakatanga wonna wajjudde flat n'amayumba agatali wadde flat naye kati mulimu amayumba amalungi mangi n'embeera y'abantu kati bali settled ku kibi kye bakola baagala nnyo okukola lwakuba kati ate kitangaala nnyo okuva Jennifer Musiru yakola ki lweyakyera kubanga yajja n'ayera bwezi kati kitangaala era otambula bulungi nnyo nga tewali buzibu n'olabira ddala embeera y'ekibuga nga kinyerera nga Wandegeya tekikyali ku mbeera eyaluli. Pozi enkyukakyuka nnyingi nnyo okuva emabega naye kati nga nvuga boda naye nga sigwe mulimu gunali nkola okusooka nali nkola mu katale akakesisi yazimba naye enkyukakyuka nejja ne bajja batugamba tusooke tuwummulemu bamale okuzimba akatale ako oluvannyuma lw'emyaka 2
then kati oluvannyuma emyaka ebiri lwe gyayita fe abamu ne tutasobola kudda mu katale myaka ebiri egyo netusobola okuba nga tweyiyiza mu bodaboda wano. Wandegeya oliwo anatuuka wano yali atya? Wandegeya nga tanaba kutuuka wano mutuufu yo yali mulungi ate nga tukyakola mu katale awo twafunanga ssente naye nkyukakyuka bwe yajja kati akatale ako nga bw'okalaba tewakyali ssente. Akatale ako ngeri gye baakazimbamu gw'amazima baakazimba bakasoma tebakyajja era kati enfuna ntono ate emiwendo mingi ku katale ako. Lenti yaawo nene nnyo ate nga obuyumba butini nnyo nnyo tosobola na kwekyusizaamu. Ojja kita katale ekyo kubanga ndabe kyonkyondeku ekula kwendala ndabe ebizimbe byonna byalimu mu Wandegeya oli yatandika ebizimbe ebimu ebisinga bazimbye ebizimbe gye bujjako katono nnyo wagenda kukwatagana nga watuukana ku mulembe gw'ekibuga level yayo ejja kuba nti kyekyo ng'era bw'otuuka mu Wandegeya kuba nze n'enguudo ziraba zitambuza abalambuzi bangi nnyo abagenda engulu okulambula era kyali kyafuuka kya bulambuzi wano ku Wandegeya nga buli lwe bayita ku luguudo naddala luno olw'emulago baagala nnyo okuyimira okuba nti bakola ki bakwata ebifaananyi kusinziira balaba wano wansi ate eri waggulu kiba kibanyumira naye ndowooza ate ekinaaba nti bamaze okuba nti bakitereeza kijja kuba ku level ennungi gye twagala. Okumpi ne Wandegeya ekyemmanga wakati wa Mulago ne Wandegeya w'osanga omugotteko gw'obuyumba obuli mu mbeera embi era nga wano we bayita mu Katanga. Kyokka kigambibwa nti wo wakyaganya okutereera ng'okukyakala kukyali kungi nnyo mu bantu era nga bakeera mu birabo kunywa nga Kakooza Geoffrey amaze emyaka 10 mu Wandegeya bw'akunnyonnyola. Ekitundu kye boogerako mu by'okukyakala si kino ekyaffe wano kubanga abantu tebawula Katanga kyeki. Akatanga kakali emanga kali kolengera obuyumba buli obungi wewali emikyakala emingi kuba ne boogenda essaawa zino abanywa gye bali batansidde okunywa omwenge naye wano waffe ndowooza olaba abamawoteri bali mu kukola baspeya batunda tuli bize wano waffe wali genuine si bye biri by'omu Katanga biri so ekifo gye bategeeza kirimu okukyakala okunki ekiri okitegeera kale embeera okutwaliza mu Simbi emirimu gitambula baana basoma naye tulinamu obuzibu kale oyimanya abaana bajja okusoma ate ne bava mu byokusoma badde ate mu tuziba maaso abantu abaze okunoonya wano ssente batuuza mu birala kwegamba yave wabwe yayija kusoma ate nakukyusaako kati obwongo gwe yali mu kwenonyeza ssente zo ennyambala mbi okutwaliza wamu ku baana b'essomero wano we tuli. Ebiseera ebisinga abayizi b'e Makerere bwe baba n'okwekalakaasa kikosa nnyo emirimu gy'abantu abaliraanyeewo naye bo ab'e Wandegeya kino bagamba nti baakisalira amagezi nga kati poliisi esooka kutangira abayizi bano okujja mu bannawandegeya abakolera mu kitundu ekyo. Embeera eyo batanga okwekalakaasa kati ffe ate tubagoba tubaza sayidi z'engulu bagamba eno si kampasi mudde eri waggulu kampasi gy'eri mwekalakaasize efe tuli banoonya ba ssente wano eno bwe kalakasa bakasoma bajja kwetamu okazikanika okisegera jalo tuli wamu ffenna kyovola bambala obutawo bwa green amino bwa red ate ffe tetubwambala kati tubagwantu bagamba muddeyo keri wagule gye mamali emizanyo gyammwe era poliisi egoma Kampala road wansiteekaayo ene waffe naye era ebizinesi zonna zikosebwa nnyo naddala nga bannamakerere tebaliiwo tuba nabo era kwegamba fenga nekolera jange omuntu amanyi kyokola oba kyoza okukola bantu abo mikwano gyaffe tetulina nnyo gamba nti tuliwo kontagana nti bali basoma nnyo ate ffe olwokuba tetwasoma tetukwatagana otherwise embeera gye tutambuliramu oba gye batusangamu gye tutambula nabo kuba kibuga Wandegeya kusinga kiyimiridde ku baana abo ab'e Makerere kati batabeerawo ab'emmere ababukiyosiki abatunda engoye kuba bambazi ab'amasuuti fiitingi zonna ziba tezikyatambula so bwe babeerawo buli kimu kigulibwa bajja ne ssente baba ne ssente zaabwe ne bagula ebintu kati bwe batabeerawo tukosebwa nnyo. Kino kye kimu ku bitundu ebyali bimanyiddwa ng'enzigotta z'omu kibuga naye kati olw'ebizimbe ebigugunuddwa mu Wandegeya kw'ossa n'okulongoosa enguudo awamu n'ebitaala ku makubo byonna bifudde Wandegeya akabuga akatunulwako.